Serena abantu abasinga bali tebakikiriza nayogeddeko ndi munnamawulirawo yesterday nagamba Michael ddala concert gyeri press conference nagamba concert gyeri tisobola kwogera nenga concert gyeri nga tegenda kubeerayo era concert nzitegeka olw'ensonga omutima gwange guba gwagala ekyo essente esobola okudda ku bbali naye buli omu wano alina ekintu kyawulira nga kyawuliramu emirembe okuyimba nkufuniramu emirembe nkuwuliramu emirembe nga ssente ozitadde ku bbali oba olabanga wepulira nga njagala kukola concert nga mbembeerebe era nga concert gyeri ate era nga ekiteesezaayo concert eyo kwe kuba nti waliwo concert erina okubaawo wicket ovo concert eyo neetabaawo ensonga za concert eyo okutabaawo nazo ngenda zisonako wano nti nze nga King Michael ebbanga limaze mu industry temuwulirangako promota yenna mu bapromota b'e Uganda wano ng'alanze King Michael mubamanyi bulungi era muwulira n'abayimbi be balanga naye nga tebalangangako King Michael tebapromota ono alanze King Michael naye nga nze King Michael sigwamu maanyi kuba kimanyi ndi muyimbi era ne bwe nga Namboole gye bategeka abayimbi era nimuniddiranga nti King Michael alingawa ali Namboole because ekyokuyimba kiba kikola ki ate saagala kuva ku mugendo wepulira kati Serena yeriko buli omu ateekamu Serena nange lwe lukondo lwe lumu kuba nange ndi muki ndi muyimbi so n'olwekyo ankofunyita namugamba njagala kuyimba nagamba kigayagala kuyimba namugamba njagala kuyimba nagamba oba nkuwa essente nimugamba nedda daddi njagala kuyimba era kyandi neetandikira awo nagamba njagala kuyimba nimugamba alanga Serena naye bukyanga nyimba wandikira omwana kwatakwata muko abagenda e Bulaaya ddala teri bantu basobola kujja mu Serena ne bala King Michael nagamba nti bw'oba owulira nga kyoyagala kikole era kimanyi abantu abali eyo nti mugenda kujja mu Serena Hotel ennaku z'omwezi lumu ogw'omunaana abantu abali e Bulaaya nammwe tubaagala nnyo abantu abali e Bulaaya abatandise okugula tickets abatandikira ddala okugula tebo okuviira ddala ku live ya Bruno K Ekiwoozi tukyabajjukira bulungi nnyo mbeebaza nnyo era n'essente ze mwaweereza wadde abamu temugenda kubeerawo sigenda kweryako njawulo era nja kuwulira ba tickets batuule balabe King Michael wakana nja kwebaza manager Fiiki ono anyimirire n'okuyimirira manager Fiiki sebo nikuwa ekitiibwa kyamaanyi webale nnyo obutamalamu maanyi newempulira nga nkooye omugamba genda tujja kumalako wagala nnyo manager Fiiki ono kolososi mu mabaala muyinza okuba nga muli eyo enyimba za Michael mu mabaala tezivaamu enyimba za Michael mu mabaala tezivaamu kwata gye tutatumuulira mukolo gye tutatumuulira manager Fiiki ono akola omulimu gw'amaanyi okulaba nti mbeera ku rotation buli bbaala ne Kampala olaba nekuba Michael okuba mu nyimba zammwe teziva matuuka mu nyimba zange so manager Fiiki neyanzanyisa eza sawa na sebo z'ompadde ndabwe kuva wano bagenda mbeera basikola twinde neyanziza onyongere Manager omutuufu akwata musawo n'ateeka muyimbi kino kiraga ngu tetugenda tukolaki tulabayo kubanga abantu baatandika okukola tiketi za Serena n'okugula tables nga tetunnatuuka wadde wano wetuli okukakasa nti King Michael abantu bamwagalira bagenda kujja balaba concert yenza nnyo manager Fiiki so nja kwongera nebaze basponsors bange titali sponsor kwenatuukiridde oba kwemulaba kugundi okwo posta eyagambye nti Michael togenda funa abantu oba nti Michael tetugenda kusapootinga nja kwebaza nnyo omukulu gwe bayita Erad omukulu Erad oyo CEO wa Fasiru Safaris ayambye abayimbi bangi nnyo mu industry eno na buli concert naye naye olwamutuukirira bwenti Fasiru Safaris nagamba Michael ekyo kiwedde so ako Erad Fasiru Safaris webale nnyo bale ddala kubirivingira mu coronation concert
Nja kwebaza abagavuna Bush naye olwamutuukirira n'agamba gavuna soka tugenda kukola tebo nekyenda tugenda kwogera ku shows endala extras eziraddako. So abagavuna namukubireku omugalo nabo tebavumuluma. Nebazeeko manager wa KCB Bank. KCB Bank namwe mwebale nnyo okulaba nti mwagamba nti Michael tugenda kuteekamu ssente tewali kisobola kugaana. KCB Bank mwebale nnyo okuba nti namwe tuli namwe ku lugendo. Obugalo bwa KCB Bank Katarina events nungi nnyo era kolo lugendo ate okakasa Katarina event naye ekola ki etegeka bulungi. Katarina events eno olwafulumya katiiza akaserena Katarina events ne bamubeera bagamba Michael kyekyo bulijjo kyetwetaaga kino tugenda kisobola era mbebaza nnyo n'obutamala mu maanyi Katarina events okulaba nti mugenda kukola nange mu lugendo lwange luno lwa coronation. Nja kwebaza Sanyuka TV, abasanyuka TV basabo ne banyabo mwenna abali wano, mwenna abazze olunaku olwaleero, mwebale nnyo okujja ku press conference eno okutwala obujulizi n'okukakasa nti bibadde byogerwa si lugambo nti gagenda gafukira ddala amazima. Nja kwebaza omukyali yasabidde Saara, mwebale nnyo bali ddala nnyabo. Neebaze Supremacy Lodge mu kifo kino we muli, mwebale nnyo management ya Supremacy. Nebaze na bonna bakulimirira mu King Michael. Ngenda kubanga njogeramuko okumanya ebinyumya Sharon kikamu ekyokka tujja kukitumira era kuba mukasobola nga lwaki tuli ku Serena na lwaki lagise coronation concert. Mumanyi King Michael naye mpitibwa Mugwanya Michael omwami yeddira enkima. Industry eno Daddy nga bwe yagambye ti industry eno si nyangu naye kyeweebazanga Mukama oba okyalina bazadde bo nga kuliko abakyali abalamu kyebalize nnyo Mukama Katonda kubanga baba bagenda kugaidinga tebasobola kukoleka n'ogenda asitule mu nsi eno kubanga baba bakuteekamu. So Ragadi n'ensonga lwaki muyita Daddy ti Ragadi eyazija ku Lido Beach nangamba jamu tugenda tutandika okuyimbira abantu nkubireko omugabo ate n'ekirala nti betwakubanga freestyle kulida entebe eyo naviira bannamawulire buli kyomugamba King Michael ne Bafana akola bweruwa weri yawedde era tuteekateeka kuserera gisaba okolola bulungi naye mujja kuba mugyeseringa bulungi ajotanake. Nja kwebaza nnyo ijjo lyali luno nolibowoli nja kwebaza nnyanko Big Eye ono Big Eye muganda wange ebyaddana nti Big Eye emirundi etusisinkana mu wiiki mingi nnyo, emirundi mingi nnyo ne Big Eye tomalanga mu maanyi ate nange sikumalanga mu maanyi kitegedde naye tuba tetusikiriziganyiza mu nsonga ezimu olw'endala obaoza tosikiriziganyaako era olugendo luno nawuzizaamu amaanyi okulaba nti tutuka coronation concert. Obugalo bwa Big Eye kati abalala njakubalinandaze nnyo kanzina concert. Concert eno ennyimba z'oludde ng'oyimba ennyimba ezo katuziteeke ku yoga tunes oba era ofunamu ne ku ssente ate ne bampeerayo ne business ne banagana kulukaliisa. So mwebale nnyo aba MBS kulukaliisa okulaba nti mwanyaniriza ate ne mpa ne business egenda okuba nga nfunamuko kasente. So ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu ddala ddala. So n'olwekyo nembiribigiramu ku dancehall crew nti dancehall crew kibiina kiruddewo era kibiina kinene naye abantu bange bebeera nabo tebambangamu newabeerawo ebiganjira bagenda bagamba King tugende tujja kumala ku so dancehall crew baagala nnyo olwagabalusi omukyakakalabaseera
nja kwebaza mugondo olukulu Silver yiri nako abantu bakulabe Silver abantu yiri nako abantu bakulabe Silver. Bw'olaba Silver oba olabye Michael era bw'olaba Silver omanya Michael naye waani awo nange bw'olaba omanya Silver waani. Silver ajja kwebaza mu maaso ga kamera eno, kamera zino bannamawulire obutanvaana waliwo ebutabukako ntwagala okulemerera n'enjala okulemerera n'onakingi wasalawo kuyimba yimbira abantu niwe tutuuka abantu embeera mbi omulamba yimba tutuwana tugende. Mwami ono naye akola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kubeerawo kwa minisiti wange nzireko nebaze buli munnamawulire ali wano, buli blogger ali wano, buli muntu yenna ali wano ddala ng'opasinga information okugijja awamu awamu n'ogizza ewalala. Nja kwebaza nnyo BBS Terefina mwebalire ddala nti mbagala nnyo ndi famire era buli lwenzija munzigulirawo kuba BBS Terefina mbagala nnyo. Spark TV mbagala nnyo nti buli lwenzija temunzagalira aweeru. Ba bloggers TikTokers mwenna mbagala nnyo era mbebaliza wamu bwe simenye erinnya mwe nti era nkwagala nnyo. Shalom n'entambi babamanyi bulungi nnyo bano abaami y'abantu 8 abantu 8,300 enamba ziri ku posta eza reservation osobola okukuba kwezi enamba eziri ku posta n'oreservinga bulungi nnyo ate nga tiketi ya $15,000 tiketi ya $15,000 ey'omuntu omu. Sijja kulandanga nnyo naye ebigambo by'okwogera byombiina. So nsaba busabe abagagga bange mukimanyi King Michael mu Uganda ye muyimbi esobola n'abagagga. Ekyo kimu kimanyi bulungi. Abagagga bange bonna gye muli eyo bw'emmenya wano amannya bimulimu nja kukeesa naye nsaba mubakubireko mbugala abagagga bange abambeezezaawo abagagga bange olwaleero tukuddeyo press conference. Abagagga bange bampita mu mawofiisi no ne sente za tables, abagagga bange bampita mu mawofiisi no ne sente za tickets. Kitandise leero era obeera eyo oli mugagga wa King Michael nga obadde tonnamukola mukasimu kitandise leero okutuukako ku ofiisi yo era invitation zigenda kubanga zifuluma okulaba nga nga buli kimu kitambula bulungi. Bannamawulire ba bloggers ababega ali musenga okutongole obutambire bwayise Coronation. Eno banyise Coronation concert lwansonga nti ndowooza mbadde sinnakolayo kivulu kiringa kya Serena naye Katonda tukkiriza nti ekigambo ekyo Coronation kwolwo lwegenda okumanya obutuufu bwakyo ate era kwolwo lwenyini lwegenda okutikkirwa engule okulagira ddala nti ebbanga limaze mu industry eno ddala dansolo osobola okumutambuza kubanga omukuba badansola yagambye mbu dansolo kingirikinyumayo sikitati era noono bwaraga kuba ebintu bino tubyetukanga abasanga yes every industry tulina kutambula bwe tuti okiddamu wano tulina oluyimba olupya lwe bayita Najeera era tugenda kuba tubafoominga ku Serena Hotel ne vidiyo egenda kuba efuluma. Nkiddamu nti nja kusanyuka nnyo nga Uncle Bafana alanze concert naye tukutikkira engoye nga Katonda waki Katonda wa dansolo ntegeke taata Dadi wange ono tandikirira nga tokola bwenjogera bwetera nsooka nenkomawo yampadde empisa ezimpisiza mu industry eno etali nnyangu emyaka gyonna gyembadde mu industry eno ti industry si nnyangu naye emyaka gyembaze mu industry mugamba Michael mwayimba dda Michael muli bakadde mu industry naye ekyembeezezaawo nti nsobola okubeerawo Nkololagadi yanjigiriza empisa gye beeyisaamu ng'oli mu maaso g'abantu. Nkololagadi yaŋŋaana okuyisaamu abantu amaaso. Nkololagadi yaŋŋaana okwegulumiza. Nkololagadi yaŋŋamba nti bw'osigala ng'oli hambo
ate kikwongerayo nnyo mu maaso era kyenzize nkozesa nti nze ndi hapo ku buli muntu era nekyonamu oli mukimanyi. Taata neyanziza nnyo neyanzage n'okuddukirangako olwemba afunemu obuzibu sikkubirangako ssimu dadi niwekuba kiro n'otandikwata era musanyufu nnyo nti nkuyina nga taata wange era mu music industry obugalo bwa ddadira gamu konsati eno etegekeddwa supremacy ekyo temukyerabira etegekeddwa supremacy oluvannyuma lw'okutambula kwa promoters bonna nga mbeegayirira bantegekeyo concert naye nga banzizeeno neeri finally obutagivinga update kirungi nnyo finally nagwa ku muntu abitegeera eyambirivingiramu n'agamba Michael tutuuza wano kuserena ojja kufuna abantu baboonuunya. So Uncle Fujita mukulu Bumaali nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala olw'okuba nti wompa ebyetaaga bw'ongamba nti oyagala studio tewayita wiiki nga tetunnagigula byuma mu studio bw'ongamba nti King oyagala ki teri kyendalikaalindeko mukulu Fujita mu ofiisi yawo nesikifuna. So abantu nga Fujita tukyabeetagira ddala mu music industry. Teri muyimbi ategese show najja wa Fujita mu ofiisi n'atabula tebo. Tewali konsati y'abayimbi Fujita gy'atagenzeeko. So n'olwekyo Fujita wabanga yategese King Michael supportingamu mwenna abayimbi mubeere bayoga Fujita serena tugifuulira enjawulo nga lumu August. Mwebale nnyo mwebale ddala mbagala nnyo. Akayimba kano tetugenda mumanyi abadansi tuyimba tukuka ku costume na energy tugenda kayimba nga tutudde enjawulo egenda kuva mu kayimba kano era yegenda okubanga premiere yaako mulinda performance yako mu Serena. Akayimba kano bakayita Najeera. Musobola okwebuuza lwaki akayimba mwakatuma Najeera naye bive Najeera esi yonna ebimanyi ate buli omu alina story ye okuva e Najeera. So bwe tutuula awo tunyumyamu ne Bafana nali mulimiza ku story yange ye Najeera naye nangamba wali ku bingiro lyawo naye waliwo ebyamutuuka gwe Fujita n'agamba muyingire studio mutumbulire story eyo era ensigenda gyegenda okutegeera mu kayimba kano bijje kuba kayimba Shalom. Yes. Something to